Webale nnyo muganda waffe Lucky Dube okuva South Africa. Mugenzi Mukama yeebale yakutonda n'akussa mu nsi ddala obadde munnyu ogw'ensi eno, andaba oli munnyu gw'ensi eno nga Lucky Dube. Ebigambo byo biwulya birina akawoowo, biva ku soosi yo eri etya. Mukama Katonda waffe tumwebaza olw'obulamu bw'abantu nga Lucky Dube.
amazima gagamba nti bw'oba ng'olina by'oyogerako nga bikusinga amagezi, weebaze oyo eyabiteekawo. Zibiriza ku maaso go omusseemu ekitiibwa kubanga ge mazima. Mukama Katonda waffe, katusabe. Omutukuvu Mukama Katonda waffe, tukwebaza otulese mu kiseera kino tuwulire ku mazima go gozza otujjukiza okumala ebbanga ddene. Era leero nga tugenda kuyiga ku byafaayo b'abagenzi abattibwa n'abafa. Jangu otuyigirize. Lumiriza bangi bagabane ebyokuyiga bino n'abalala, kuba mbisabye nga mbiyisa mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Banaye leero Mukama waffe yeebazibwe. Akayimba akani akawuliriza obulungi katuleese ku kyokuyiga kyaffe ekya bulijjo ekigamba kongojja amazima, tambuza amazima, ate era teweerabira amazima y'ani? Ye Katonda. Sitaani bwe bulimba, era weewale ebyo ebisembyeyo biruwa. Sitaani bwe bulimba, byewale, kongojja amazima. Leero tugenda kulaba ku baganda baffe abafudde naddala e Uganda abattiddwa. Abafudde abattiddwa nga tubageraageranya n'abajulizi. Abajulizi be tumanyi bulungi ab'e Uganda abaziikibwa e Namugongo. Leero amazima gayisaawo. Wuliriza, teekayo omwoyo, saba Mukama Katonda wo aziyize omulabe okuggyamu ebirungi mu bulamu bwo, mu bwongo bwo. Wabula obwongo bwo n'omwoyo gwo bwe bulamu obuteeke ku byokuyiga bino. Ate onsabire mbiyiseewo bulungi nga temuli butwa bwa mulabe, obulimba butwewala. Era bwe tugamba kikafuwa obukongojja, tetubukulembere, tetubutambuze. Tuli ku bajulizi ab'e Namugongo, abaafiira e Namugongo, ne baganda baffe abazze bafa e Uganda. Naye ne Lucky Dube tetujja mulekayo. Tetuyinza kulekayo omuntu mulungi nga Lucky Dube. Owulidde ebigambo by'ayimbye? Mujjukire leero ebyandiikibwa tugenda kujjukira 2 byokka. Matayo 5:13 n'ekya bulijjo Yakobo 3:14. Ekya bulijjo kigamba nti bw'otogeera ekituufu n'otokikola kye kibi eri ggwe. Yakobo 3:17. Ate leero tugenda kulaba kino kye tukulembeza Matayo 5:13 nti mwe muli munnyu gwa nsi, naye omunnyu bwe guggwaamu ensa, bwe gubanga tegukyanoga, tunaagunaakolebwa gutya? Gulinyirirwa ne gusuulwayo wabweru. Tuzze okulaba baganda baffe abazze bafa battibwa e Uganda. Era ne tugamba tugenda kugeraageranya n'abajulizi ab'e Namugongo. Naye temwerabira nga ekyokuyiga kyaffe kigamba kongojja amazima, yagala amazima, yayaanira amazima. Era tetwerabidde muganda waffe Lucky Dube, tetuyinza muleka. Atugambye nti baabaleeta bajja okutukuuma, naye kaakati batutta. Nga kyewuunyisa, obulimba bwennyini. Bajjanga abakuuma, naye kati batutta. Kati mbulirayo amazima agasinga awo. Banaddiini mugenda ne muddaawo ne mugamba ababyobufuzi bano tebajja.
tembalowoozaako ng'abagenda kugenda mu ggulu. Naye Katonda assaamu ekitiibwa abatambuza amazima. Amazima kyeki kyekituufu. Gwe bw'oba omanyi ekituufu ng'osirise, gwe bakubye essasi olw'ekituufu akukira mu maaso ga Katonda. Awo byandikwa ebigamba Wangi gw'omusumba, gwe kalidinaali, gwe archbishop, nga weetoololera mu ntebe bw'oti ng'eno gineetooleramu, naye ng'omanye amazima nga togayisaawo nga bwe galina kuyitawo. Nabukenya gwe bakubye essasi olw'amazima akukira, era wandimusanga mu ggulu. Kyeyune siryerabira kyeyune sajja lyattu nga lirina akabiri kalungi bwe kati, oyo notufaananya erinnya. Ojjukira nga Ssonko ogw'enkomerero. Neŋŋamba afudde ki? Lwaki afudde? Mazima tagatuulidde. Omuntu ng'oyo nziramu, omuntu ng'oyo talikwewuunyisa ng'omusanze mu ggulu, kubanga Mukama ayagala abatatiirira mazima, n'akyawa abatiirira amazima, nga be baleese n'okubonaabona okw'ensi eno, be baleese bebizibu by'ensi eno. Singa ba Martin Luther, ba John Knox, ba John Huss, John Huss, singa tebawaayo bulamu bwabwe butatiirira mazima, singa ne Bayibuli eno ekigambo kya Katonda kino osanga tebyandibadde birungi. Naye Mukama yeetagererwa kkubo, yeyandisitudde abalala. Naye okutambuza amazima kikulu nnyo, kisanyusa Katonda. Abantu bawulira battibwa e Uganda n'abafa olw'ensongasonga nga bafiirira amazima, batunuulire bageraageranye n'abajulizi ab'e Namugongo. Yes, wali otegedde nti abajulizi ab'e Namugongo ffe tubayita bajulizi, naye ekibuuzo kiri nti baafiirira mazima. Obuvunaanyizibwa okunoonya amazima. Ebyo era oli ayinza n'okuggyako akatambi kano nga mbuuziza ekibuuzo nti naye ddala baafiirira mazima? Nabukenya yafiirira mazima omugeraageranya n'abajulizi b'e Namugongo? Kyeyune? Kirumira. Tugenda wala, kirumira nti ne bananzita nalaba akatambi nga asiikiriza abapoliisi n'abasirikale baleme kugaana bannamawulire kukwata, kusaka mawulire na vidiyo ze baagala kukwata. Nabagamba mukweka ki? Mukwate, toba mupoliisi na musirikale n'abagaana kukwata. Ye kirumira. Kirumira e Uganda yafa, naye tunuulira amazima ge yasaasaanya. Abantu ng'abo bandikira omusumba awulira, amanyi ekituufu, amanyi nti munnyo gwa nsi. Okimanyi nti gwe Omukristaayo amanyi Katonda oli munnyo gwa nsi? Yesu agamba gwe oli munnyo gwa nsi. Omunnyo ogw'ensi we gubeera ye ntabiro y'ebintu byonna. Ensi okutambula obubi, gwe Omukristaayo luba lubaze, olutalo luba lulwo. Nayogera dda nti ensonga lwaki walaba wano nga wakyaliwo slavery mu US abaana abalwaniranga okuggyawo slave trade bakozesanga nnyo eddiini, kubanga eddiini emanyiddwa ge mazima. Munnyo gwa nsi. Gwamanye ekigambo kya Katonda oli munnyo gwa nsi. Oli kiki? Munnyo gwa nsi. Kale
tugeraageranya kyeyine gwe bakuba essasi olw'okulwanira amazima. Nabukenya be batomera, be bakola ki? Balwanga Archbishop tugambye abaafa n'abattibwa bonna tubagasse Archbishop Lwanga Kalidinaali Sheeka Muzaata n'atafiira amazima nti nja kubyogera, n'abyogera azibula gwa amaaso kubanga munnyo gwa nsi. Obalaba otya? Kye baategeera baakikongojja ne bakiyisaawo bayigirize ggwe. Amanyi nti oli munnyo gwa nsi naye nga ensa temuli. Kale beeramu ensi okongojja amazima. Manyi okisobola. Okisobolera ddala bulungi okubeeramu ensa n'okongojja amazima. N'otunuulira ensi nga balonda omukulembeze azimbye oluguudo olusingayo okuba olw'ebbeeyi, naawe n'osanyuka nti olonze omukulembeze bw'atyo. Nkulabira ddala nga ofaanana n'omusajja omwavu ng'asula mu kayumba ka ssubi, enkuyege zikalya, naye ng'avuga obusente bwonna yatunda ettaka lye lyonna lyonna n'agula Benz 600 nga bw'afubutuka mu kayumba ke kali ak'ettaka essubi erikunkumuka n'alinnya 600. Naye babuuza bane omusajja oyo yakola otya? Ti omusajja oyo yatunda ebibyo byonna byonna n'agula 600. Kale omuganda wange lumbuye ng'asonga ku mutwe gwe. Omusajja avuga 600 naye ng'ava mu kayumba ak'ettaka. Era mu Africa gy'osanga omusajja ng'ayina ennyumba ya bukadde 600 million Uganda shillings naye nga talina mulimu. Nga talina ki mulimu, naye ng'afubutukamu ennyumba. Kongojja amazima. Bannaye temwerabira. Twagambye leero tuzze okulowooza ku baganda baffe abattibwa abafa e Uganda nga Bakyeyune, Nabukenya, Bakirumira, Sheeka Muzaata, omugenzi Kalidinaali, omugenzi Lwanga Orthodox, waliwo ne Bishop w'e Masaka. Yes, tuzze okulowooza ku bantu abo tubageraageranye ne abajulizi ab'e Namugongo. Era tugenda wala tugenda kwogera ku kintu kitono nnyo. Ti Nabukenya yali amanyi amazima, teyagatuulira. Tebaamulimba, yali amanyi ekituufu era n'akikola. Naye abajulizi ng'amannya gano, abajulizi ba Uganda bazze kuketta. Buuza abali awo, Muwaggali, bali ku ddembe, Kizito n'amenya ani n'aleka Arua. Geraageranya bali baafa nga balina amazima. Naye bano olaba nga waliwo obulimba mu bye babajja ne babateekamu, era obulimba ne bufuluma. Bw'ofulumya obulimba gwe ffe tulabanga amazima, naye nga bulimba bubeera bulimba. 99 truth plus 1 lie. Eno equation answer ofuna lie. Okitegedde? Bazze kuketta. Oli mu maaso ga kabaka,
oli akukongojja olw'okuba alina byagoba ayagala abantu beetamwe kabaka asobole okufuga ensi eno agitwala agimenyemenye olw'okuba ebigendererwa bye yabizannye bulungi azze ewuwo ggwe Kyeyune Nalwanga atandise okukulimba baakuwa obwongo tosobola kumubuuza owaayi oŋŋamba ŋŋenda mu maaso ga kabaka ambuuza nti gwani muddemu mawaggali lwaki kitegeeza ki kabaka bwe naamuddamu nti nze mawaggali kabaka kinaamukola kitya bali abakireeta bo bamanyi kye baagala bamanyi wali ovunaanyizibwa okubuuza oyo akuyiiya nti owange lwaki oŋŋamba neeyite bazze kuketta lwaki oŋŋamba neeyite mawaggali maaso ga kabaka naye abantu bano abafudde olina by'olaba mazima ge bafiiridde era babadde bagamanyi unlike the martyrs, the Uganda martyrs. Bali tebaabuuzanga na bibuuzo nga bagenda bugenzi mu kitimba bw'oyita abajulizi kati olowooza tuyite baliwo abajulizi abajulizi be batambuza be batambuza amazima ne bagatwala mu maaso abantu bano Bakyeyune Kirumira Nabukenya n'abalala bangi nze kunze be bajulizi yes bakongoze amazima era ŋŋambye nze ku lwange tekikwewunyisa kusanga abantu abo mu ggulu nga ggwe atuulidde amazima agamanyi obiyita bya bufuzi nze eyo sigendayo nakola akatambi akawedde lwakuba nti nakassa ku Facebook ne kantawaanyamu naye kaali kalaga genocide y'e Rwanda gye yava era ogenda okulaba nga bannaddiini balina omukono omunene nnyo mu genocide y'e Rwanda eyali e Rwanda banaye teweerabira tuli ku mazima nga tujjukira baganda baffe abattibwa e Uganda abafudde era ne tugamba ne Lucky tetujja mwerabira ne akayimba okawulidde nakakubuuzizza dda naye katweyongera okutunuulira ku kayimba ka Lucky Dube atugambye nti bajja ne beegatta poliisi neegatta ne criminals byampuna olina wookiraba e Uganda bano manya baani bano basekwi manya seppi manya sani obamanyi sekwani kati akozesebwa manya siteeti babbi bazibu beegatta bakumi b'eddembe agambye mu South Africa nti abajja okutukuuma ate kati bebatutta poliisi yeegatta n'abamenyi b'amateeka criminals nti bw'owulira akadagiserenji edda e Uganda ng'otegeera mutawaana waliwo omulwadde waliwo abuze waliwo agudde mu mazzi mu luzzi naye kati owulira ng'otegeera waliwo ayina endowooza endala mu byobufuzi gwe bagenda okunoonya bamusibeko agasangosango they were brought to protect us but they kill us. Kakati mujulizi ki asinga oyo asinga Lucky Dube? Matayo
5:13 katuyongere okulusoma katulusome 5:13 Matayo agamba bw'ati mmwe munnyo gw'ensi naye singa omunnyo gusaabulukuka guzzibwamu gutya obuka bwagwo guba tegukyagasa wabula gusuulibwa wabweru abantu ne bagulinnyirira. Gwe omukristaayo amanyi Katonda gwe munnyo gwa nsi. Yesu yakyogera. Byabufuzi naye Yesu agambye mmwe munnyo gwa nsi. Ensi yeruwa? Yensi eterimu byabufuzi, erimu abanaddiini bokka. Yesu agamba mwe muli munnyo gwa kkanisa. We mujja okusaba muli munnyo gw'ekkanisa eyo. Bw'atyo bw'agamba. Agambye ensi etawaanyizibwa, ensi z'olaba zonna zibonaabona mmwe abamanyi Katonda kubanga muli munnyo naye temulina nsa. Tuli munnyo kubanga naye tetulina nsa. Atugambye tusaana kusuulibwa tulinyirirwe. Ate kijja kukolebwa. Justice, obwenkanya bulina okubaawo. Wangi obwenkanya bulina okubaawo. Mukama Katonda waffe tuyambe okutegeera nti tuli munnyo gwa nsi. Yasaasira Bakyeyune, Bakirumira, Bannabukenya, Balakedube yabasaasira n'abawa amaanyi okukongojja ekyo ekituufu. Situka okongojja ekituufu, Mukama ajja kuwa amaanyi weebuze ne gye gava. Olaba batutiisa tuli mu Amerika nti bajja kutta, bajja kuwa obutwa. Ennaku ezo nalina ekintawaanya ninga si kulwanga banjiyizza. Tebikutiisa. Nibona obitya ojja kufa. Ani akawulidde ako? Kale olw'ekyo, olw'okwagala kwa Katonda kwe yakola nti we yajja ku nsi kuno omutukuvu n'atafiiririra n'atekkiiranya na bubi n'ayisaawo ekituufu nga bwe kirina okuyitawo. Nga ye ekyo ekyokulabirako bw'otyo bw'oyiga mu kkanisa ne mu ekereziya ne mizigiti nti ye kyakulabirako. Goberera, isaawo amazima. Tunuulira Uganda oluguudo olina billions olina azimba. Mwavu muzibu. Ensi esimbayo obwavu yeyina oluguudo olusingayo okubeera expensive. Naye n'owulira nga waliyo bannaddiini abatasobola kuzibula maaso mu nsi eyo. Bagamba kwogera ku Yesu kye kikulu era tobigattika. Nakugamba ekinyiiza Katonda era kyotogezanga kukola kwe kwegatta ne gavumenti olinnyirire ekigambo kya Katonda. Ekyo tokigezanga. Mukama kyakyawa. Kyekyali e Roma wona kye kizze kivuga era kigenda okukola olulwano olusembayo olw'enkomerero. Bino tubyogedde mu abawuliriza abatali banzikiriza yange. Ekyo wagenda okubaawo olulwano olusembayo, gavumenti nga yegasse n'eddiini okulwanyisa abaasigalawo aba Bayibuli. Genda banoonye mu kubikkulirwa. Ekitabo ekisembayo kwe kubikkulirwa kwa Yesu kwe yabikkulira Yokaana ku kizinga Patimo we yali nga yiganyizibwa okuttibwa. Bamutta ne bamufumba n'atafa. Mukama ng'ayagala okumuyisaamu obubaka obusembayo.
ne bamutwala ku kizinga kutaali muntu. Eyo Yesu gye yamulabikira n'amuwandiika ekitabo ekyakubikkulirwa. Ge mazima agasembayo gagamba gavumenti zigenda kwegatta n'eddiini emu esuubira okuba nti nkulu mu nsi yonna, bayiganye abaasigalawo abakwata amazima ga Katonda. Oliyo amazima ageetaaga ggwe okuzuula mu Bayibuli eyo. Tutambula mpola, Mukama Katonda affe atuwa mukisa tubituukirize, tujja gazuula mpola mpola. Naye amazima gonna tugeetaaga, si gano ge balondobamu. Tusabe weewumbeeke kubanga kikulu nnyo. Katonda omuwa ekitiibwa, omussaamu ekitiibwa. Omutukuvu Katonda waffe, tukwebaza olw'abagenzi abattibwa n'abaafa e Uganda nga gw'oteddinnirako eddibbe, ne basobola okukongojja amazima. Otusaasire tusobole okukongojja amazima, tuve mu nsi muno nga tuli munnyu ogulimu ensa. Tusabye nga tubisa mu nnya Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.